Gavumenti ya Uganda ekolebwa amasiga 3 okuli erya Parliament oba Legislature, essiga eddamuzi gy'oyinza okuyita Judiciary, essiga effuzi li Executive, wabula nga gonna galina embaliira yaago. Fessira tuyitadde ku Parliament eddukanyizibwa akakiiko akavunaanyizibwa ku mirimu gyayo akamanyiddwa nga the Parliamentary Commission, era nga mu kano mwe bayita okuwa Parliament ssente ezigiddukanya, gamba ng'okusasula ababaka ba Parliament n'emirimu emirala. Item 3. Parliament ezeeyoba ssente buli mwaka gwa byansimbi, nga mu mwaka gwa byansimbi ogwa 2024-2025 yaweebwa obuwumbi bwa kuno 945. Mu mwaka gwa byansimbi ogwa 2025-2026 Parliament yafuna akase kamu mu obuwumbi 12. Mu mwaka gwa byansimbi guno ogwa 2026-2027 Parliament yakuddukanyizibwa ku kase kamu mu obuwumbi 33. Ku ssente zino kwe kuva n'esasula sipiika wamu n'omumyuka we, ng'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde w'ofiisi ya sipiika yaweebwa obuwumbi 13 mu obukadde 10. Sipiika wa Parliament yafuna omusala gwa bukadde 192 buli mwaka, nga kuno kugatta obukadde 240 obumuweebwa nga allowance buli mwaka. Ebyo ng'obitadde ku bbali, era sipiika aliko ebintu ebimuweebwa mu kifo kino okusobola okutambuza obulungi omulimu gwe. To study this matter. Kuno kuliko emmotoka ya bukadde 313 nga kwotadde n'emmotoka eza gavumenti endala 4 okuli Mercedes-Benz, limousine, pick-up, ssaako ne Subaru. Sipiika era aweebwa woofiisi erimu buli kimu ekyetaagisa, gamba ng'abantu abakola mu woofiisi eno okuva ku muwandiisi, ow'amawulire, baddereeva, n'abakuumi 6 n'ebintu ebirala bingi. Bino byonna tebyawukana nnyo ku ebyo omumyuka wa sipiika wa Parliament byafuna, wadde nga ssente ze zo ziriko wansi. Ate yakulya oludda oluvuganya gavumenti asasula obukadde 50 buli mwezi, bw'ogatta omusaala n'alawensi. Kati ate ababaka ba Parliament basasulwa ensimbi ez'enjawulo okusinziira mu kitundu ky'akiikirira. Wabula nga Parliament ey'e11 kigambibwa nti bano babadde bafuna ensimbi wakati w'obukadde 25 ku 35 era nga zino babadde bazifuna buli mwezi. Kuno kugatta emmotoka ezibaweebwa buli omu obukadde 200, wabula nga ze ez'okwambala oba wardrobe zikyusibwakyusibwa buli kisanja. Eno y'engeri ensimbi zino gye zizeyongeramu buli kisanja. Mu Parliament ey'e10 omwakika ababaka abali mu 457 bafunanga omusala wakati w'obukadde 25 ku 35. Mu Parliament ey'e11 ababaka babaddewo 529 nga bano babadde bafuna omusaala oguli wakati w'obukadde 35 n'obukadde 50. Ate mu Parliament ey'e12 ababaka mu Parliament bali 529 nga bano bakufuna omusaala oguli wakati w'obukadde 45 n'obukadde 65. Newankubadde ng'emirimu gya Parliament mikulu era nga gyetaagisa nnyo mu ggwanga, akasito k'okugibeezaawo mu byensimbi kakyayogeza bannayuganda obwama. Jennifer Kabale agafiiyo ku Spark TV. So much, Right Honorable Speaker, for the